ekisooka kya byonna ntwala omukisa guno okwebaza Omukama Katonda asobodde otukulembera n'atutuusa wano ffenna nga tetufunye kazibu konna mu kkubo, era ntwala omukisa guno okwebaza Katonda okubanga akkiriza kino ne kibeerawo. Si kyangu naye akikiriza ne kibeerawo, era nsaba Mukama buli omu awaddeyo obudde bwe, awaddeyo buli kyomanyi kyowaddeyo naddala okulabika ng'omukolo guno gufaanana nga bwe gufaananye olwaleero. Nsaba Mukama akuddizeewo emirundi gyonna gy'alaba nga gye gikusaana. So neeyagaliza omukolo omulungi ate mwenna mbaagaliza omukolo omulungi. Badde weebale nnyo ensonga eyo. Abakyala mbasaba kimu akaluulu akalimu akajanja n'esswaga ak'ebusoga gye muli abakyala kampulye kaluulu. Ekirala mbasaba bannange tubeemu ne ku ssente. Tube ne ku ssente zibeere kumpi. Bw'olaba omwana ng'akusanyudde luwaddemba okumuwaayo omutwalo oba ekyetaano. Ssente zive mu mpale n'empanvu zidde mu kooti wano. Nina gwe nabuuza mwana mulenzi nanga nti taata mpamu eddakiika nga 10 nsooke embabale. Kale bwe guba nga bwe gutyo bwe guli ye mukulu mwana mulenzi oŋŋambye nti muze babiri. Bika ki ebyo nate ebibawerekeddeko? Abeewange mukube engalo ez'amaanyi n'akaluulu kubanga taata aponye ku lyato kuzuukusa kawundo. Ekyamazima agajjudde nga tegakambagga. Twayise n'ebika 3. Dadi ekisooka kya nseenene. Ekirimu bano bankata. Dadi ekyokubiri kika kya ffumbe. Kiriwa. Najjayo Kisitu. Bano bakisitu. Dadi ekika kisembayo kiriwa. Kya mmamba. Bakizito tuyise nabo. Abo bamanyi. Weewaawo. Batwale. Kiriza mwana mulenzi bwegubanga bwegutebaguli ye mukulu nkubuuze oba nkusaye mwana mulenzi. Weewaawo. Wasomako? Ekyamazima nasomako. Odyo. Watuuka mu kibiina nga kyakumeka? Nakoma mu senior 2 second term. Senior 2 second term. Madde nno ndowooza nti ye mukulu ffe watuukako mu byaffe ab'enkima kubanga ffe ne university oba obusozi bw'abayivu twabutuukamu. Busozi ki taata? Mwana mulenzi tulina Makerere. Wali gyegwanyiza? Nedda. Lwaki? Wali okwekalakaasa obuvuyo bungi. Bakubire mu ngalo kubanga nkulabye nga toli mwekalakaasi. Weewaawo. Labika tobeemu biri byakutabiikiriza politics bya bufuzi. Era sibigadde. Kuba nawe nga bwegutyo bweguli mwana mulenzi tulina Kampala University. Ekolera? Nedda.
lwaki inaje ninze osenye eyo giwala nakubanga esomesa nnyo kitegeera mwana mulenzi wangi dadi tulinawo Bugema University ye no nga sinnakubuuza bingi wamalayo doozi nagimalayo dadi okakasa ekyamazima onankubya akaba naŋŋamba titwafunako emu yokka zino eza korona ne Ebola. Mwana mulenzi bwe guba nnonga bwe gutyo bwe guli kkiriza nti wano wozze tulina abaana be twatendeka okuyitira mu yunivasite ya Bugema kkiriza ng'owessakki bajje nate bamaleyo doozi ate ogwanire okujja muffe ab'enkima sengalo zowulira bazzukulu ba Katonda abaana bange abanyiridde bwe bato baana banyumye naye omugalo yange n'akamu naffe tuli basese era ffe abakweba ye mwami wa kabaka w'essaza lino eryesese kuba nanga bwegutyo bwe guli mwana mulenzi singa mwana mulenzi mpulira byo taate kanisa ewulya Yesu tulina emiti mingi nnyo naye muti ki obudde buno gwe yali osinze okuwa ekitiibwa ekyamazima dadi sijja kumala biseera mpulira ekyamazima bw'onompa omuti guli ogwa kabaka njagala ojja kuba ontuuse nalunga yatuuka jjuuku kitange emikolo egirimu ssente baleeta banki twasoose ffe okusabira emikisa egy'enjawulo ku lw'omukolo guno omulungi ate n'amaka g'abaana abo amalungi naye kkiriza nate naawe omukisa ogwo gusammukireko asani mpeera Ssaabakristo tweyombeeke twebaza ekirabo eky'obulamu Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'abaana baffe Josephine ne Emma tukwebaza ekirabo eky'abazadde baffe tukwebaza olw'abagenyi baffe okubatambuza obulungi n'obatuusa era tusaba Mukama Katonda waffe omukolo gutambule bulungi mwebale nnyo Yesu webale nnyo Mariya webale ekika ekitukuvu ebyo byonna tubisaba nga tuyita mu mwana we Yesu Kristo Mukama waffe amina tukutendereza Yesu oli mwana wa Ndiga omusaayi gw'okunaziza nkwebaza omulokozi mwana mulenzi wangi taata okuba
nga bagituba guli kino tukikoze kubanga ne Zabbuli 23 olugendo olusooka egamba nti Mukama ye musumba wange seetaagenga waawo ekibadde nga bagituba guli mwana mulenzi kkiriza nate nti wano wazze ife ab'enkima tuli bakatoliki bekkatukatu linda ko taata mpulira muli ki bakatoliki taata nange eno waliyo abakatoliki tuli dadi eno waliyo abakatoliki bekkatukatu babe tuli kkiriza bwekubanga bekuli kkiriza ontyo era taata omwami ono okumanya mukatoliki yayise ne opena n'empegeza kamula ategeta kwegereza amanyi n'akalulu naye mwana mulenzi lwaki taata bwenoyo ye mweyo bayita abanene mu gavumenti taata ono gwolaba wano okwengereza amanyi n'akalulu ono taata ono yakulya pijje tokimalayo jjatuga bakutukologana astagafirullah okubanga mwekutologoli kuliza selector Emma phone sounds twaniriza wakatolo chief bed of story wangi mwana mwenzi kuliyo kwaya yeno wangi nayo n'abakristaayo era nsaba DJ kyogamba mwana mulenzi ayagala kuntwala Namirembe atwaleko Namirembe abakristaayo bekatuka selector Style the tayo ule mirembe mu Mukama abamusinza abaniriza mwoyo mutukuvu okubakako wakati omukolo guno sanjukira ekigambo kino Yesu Mukama atwagala nnyo biri mu bingi ebisanyukira nga bagutaba guli mwana mulenzi lwaki situula emboozi n'egwa amakerenda mwana mulenzi wangi dadi kakkana ezamugula ziwa omulimu owamwana ate tufumite emboozi n'embwa yeesigama ennyama munyongere engalo ez'amaanyi nga ntuula naye taata obuyinza bunyuma saasira Museveni kitange tuzze tujjidde ku feri nga tutudde weewaawo MVCC yakola nekitange omunaavaawo nti ate era nze mwana mulenzi kkiriza nga tennabuuza bulijjo ya ssente feri nedda batugyeko 5,500 ate ezaaki ez'amafuta mulabika mumwalemerere mu byenguzi kkiriza mbategeeze kulwenkola nabugakuliza ebinaagoberera mu maka gano nti ebimu nabaawo mu maaso gammwe si bimuli ebimu ebimuli ebirala si bimuli
musobola okweyamba bannange mukikubire kuba nawe nga baguteba kuli mwana mulenzi kkiriza nate nkuleetera abaana bano kitango omulungi omwana mulenzi okudigida kwa leero nakanyamawanca naye bano abaana bange bakyali bato bakyali physically fit. They are physically fit. How are you, doctor? I'm okay, Daddy. You okay? Okay. naffe Musa Baba bababuuza bannyabo bo bonna balabika banyiiza okubalaba eradde nnyo 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 musawo tebakulisa makubo gavumenti yatukolera feri ate dadi bamenyese tetuli bayonula neera weewaawo kuba nawe nga bagotebe buli mwana mulenzi ye kkiriza mbuze omwana wange owuwala mwana wange omusawo abantu abo mubasanze mutya tubasanze begemesa bulungi obulwadde bwa Ebola ne COVID-19. Kakati kyemugamba nti mwemwongereza ku lukulu ozi gye tubawadde antidoozi eziyiza obuwuka mpulira sanitizer. Okay, thank you very much. sanitizer walitegeeza kakati mwana muwala yegwe akuliddemu omulimu ogwo kale bwebanga gwokuliddemu omulimu ogwo alipoota ogimpadde bonna bali bulungi temuli yadde n'omu oba babiri abali obubi bulira betusanzeemu ababiri ye omu tumuwadde doozi naye kimusanze n'obulwadde bwakyo kati abo tubagobe batuviire tematiivu miki mwanange ekyakumpeereza kuŋŋondeza oyo yaba akola ki taata omuntu oyo yaba ayogerayogere kwekwogerayogera nnyo yono bwedda ayogera ngeyamera omwekalo gendegeya kale bwekuba nawe nga begutiwe guli oyo omukozi otya bulira oyo muwadde doozi ya microphone era ddala agirina emulimu 5-10 kwatambaawo omusoga akoba nti akadookooli akidi taata omulwadde owokubiri yegwamulina naye edda taata badde mmanyi nti yeggwa n'enfula kamala byonna ng'eggala essajja erigwa ennoga nate ne littala ensekere taata oyanziseeko bulira n'omukolo taata oyo muweereza dokita yamukozeeko ebibi ebisinga mumpeereze dakitaali mumpeereze mwanange dokita how are you? I'm good, how are you, Daddy? I'm good also. Abantu abo basanze otya? Abantu abo okusinziira nga munnange bw'aŋŋambye bulira ampadde report wulira sharpness ampadde report n'aŋŋamba abalwadde abo baakebedde ayinamu omulwadde gw'asanze nga naye amulemeredde nga nze nnina okukola kati lwaki temumugobye n'atuviira mu mukolo guno ayinza okutwononera omukolo gw'omwana Daddy watuweerera kukola munkubira engalo ez'amaanyi ab'enkima ab'ente siibalagire kubanga sibalinaako buyinza era Daddy watuteekamu ssente mpulira n'otuweerera tompayidde tulina okukola ekyo ekiriyo kituufu kakati Daddy mbalwadde abo ono gwagambye gwabadde tasobola mpulira nsanzeemu omulwadde omu ng'alina blood pressure wangi ng'eri mu 600. Allah akbar omutima gwogwo gubadde tegutera kumukulukamu omutima gufuga gukuba gutya mpulira mwanange lumpe maada soba maaluseera fumita emboozi ngenza okujjukira omanyi kiba tutendekebwa mpulira tetwemalirira ewaawo neŋŋamba ko zijjukidde tuyina
St. Josephine's Hospital. Lwaki simusindikako eyo? Kyogamba Eyo waliyo omusawo gwe neekakasa era bwe tuyinza okuyita dakitaali munnange ye Dr. Josephine. Abaana engalo ez'amaanyi abakitegedde nti Dr. Josephine yabimala yagenda obimala era blood pressure yeri waggulu yagenda ogikata. Okuba nonga bwe guti bwe guli awatali kolya budde bwonna musajja wa Kabaka oba nga tolina kyobagamba kyamazima feri endeka sigenda kwogera nnyo olwaleero nja kwogera nga ndayira 234 bijituwa akayimba ogenda ogabe tebe mu State House giraba ya mama Janet eneddako daddy ekanjambaza ono genda mu Nuupu eneddako daddy ya independent nzijukizza enkofiira ono gye yayambala ziwaddeyo enkofiira yangu mwini wa Bungereza omugenzi mwana mulenzi wangi daddy omaliriza daddy abantu nga omaliriza nga boddayo kiriza nkwanjulira abaana bange abo ye daddy oyo asooka n'amazina ogalabye ye manager wa ambiance eyebukesa Kampala oyaddako yakamaliriza diguri ye mu kujjanjaba abalwadde b'emitwe weewaawo ono omulala lecturer Kampala University weewaawo addako era omulaba ebyawano byonna bitudde ku ye era kitange Musa mwebaze okukuuma enviri z'ekika nzikuumye balekuuma enviri za kalesa endagaano mwana wa daddy kwatira awo oyaddako oyogola bwoyo yasoma busisita era gyali eyo aweerereza Lubaga ne Bishop Semokerere kati onaddako lindako daddy mpulira ono yafudde oba akyali nedda oli tontwala nnyumba akufuzi mwana mulenzi kale mwana mulenzi onaddako mukubira engalo ez'amaanyi bwe mutemukubira ngalo simanyi bwe mumanaddayo yakulira MVCC oyo namulabye dda meeri eyo oba feri yagikulira akuwagolwa akaserezi kakuba kigogo n'akawaluyi kiriza nate ndongera abaana bange zingalo z'owulira okuva mu tiimu Emma kiri kita kiri oke efenefe engera mutuwulireko abente mwana mulenzi nze nkiraba nakulengedde dda nga wayise n'ab'essaza ly'Ekkingo waliwo bali maddugomba naye nange singa nkyabakolera ekyenjawulo kyekyo kyennyinza okukola mukyuke baana bange ab'obuwala kati selekita bampeere
Kati wano wali okugenda kuombesowa. Akati kano kenzizaako. Ng'okimanyi twalonda bulungi akalulu ne kakuba sama. Bw'otakuwangalo nga mmanya okuma mimiro. Tomugamba nti gwe mwalonda si yafu. Sabula. Engalo z'amaanyi olwakatuusaako. Taata mulungi. Mpulira bibyo mwana mulungi. Mpulira mwana muwala. Mpulira. Nga noono omwami tateredde. Kyokyamutana kufuezi page microfinance. Kubanga beebitebe guli. Muwadde sakki. Genda tulage obuddaye ebibuuzo gye biri n'amaaso. Mukama akugumye genda yangu omukono gufa. Moving in a field of the Mwana mulenzi eyaddala yeeteze ono yagadi mutwe gwepulira bulijjo yapulira bijje projektiyeri gyotegedde emunyendo bwegulwanga bagutera kuli mwana mulenzi yetege sobalireko mwana mulenzi mbuuze kyogamba oyo yekka ye yeeteze njagala mmala ettakko gye mulina lindakaawo taata omulungi omukazi muliro ate era amasiga ate era buzirwa nkoma otafukamira tofuna mazzi ofukamire tojja mungato olina naavu nyingi ate nze mugwanga tonompoosaawoawo bannange kale muwe ekimu ekikulu mwana mulenzi tonnakkirizibwa sokole tomutwalo ate otwale emaali ejeewo mukama abageredde mukama abagumye nga mujja eri abakulu mujja kukulekerawo goberera alinode asooke atalibedde ngaddayo kikola ki ebintu bya bulijjo selekta sabula kuyambeko peya banaye mulina okudda ku mmeeri okumuyamba bya bulijjo selekta jagaliza ofune kati nga tebakuyambyeko nga tebakuyambyeko mugeregerezanganya ab'enkima bano be baana abazaalika bannaye mwongere engalezo tezimala ono omwana wa binyanyanyanye subadde eri muganda tomulaku balansi wange kale Walina musugana kubulire ng'abantu baagalayo wali bbande mwali omugonga omuntu okugwana walina wula kwintaka nno nga bamuswangali tutyayo eriyabazungu bababuuza sibabagifu Agiriise ng'ekigotte entula mwana mulenzi waawo
mwana mulenzi badde mmanyi yogenda kudda ate mulonda kambe okutandika okwerondolonda bagula enkejje nti nga teri mu maaso bojja twaguza asikaali waka taata webale kuteekateeka mukolo bwe tutyo mazima abaana bonna mbalabye bali very organized mumundabira juze and smart nti Mr. Love Dr. Jalieri amulindiridde otegedde era ddiirwa eyo dadi kiza nyisasulira obukadde 10 mwana mulenzi omundabira juze enguzi kyekoza abanene mu gavumenti bangi bambudde sali kikwagaliza ate nga wandaze nga gw'omu ku bo weewaawo dadi ebyenguzi tubireke era kitange ekkiriza nziteyo mu yakamyu tegeeza enfo nendiire jose Chenesina abawakilana chine chigolina sichamagumbena ayo di Mario enengome gungana ekuyambo kumenya kumagumbana kumaliriza menya kumagumbana oba wakuda yuba kanga bukedena aliyemwe aliyemwe oba kubeno ngona yendane chichicha nebona amachaba bitegera naye mwana mulenzi abayimbi b'ennaku zino bansasa batya gwekimanyi tunayimba ekigambo kimu nakola oluyimba kati ng'ono aliwa yayimba bw'ati atya mwenga mbumuddamu mbukokonyo n'asumulula ayayaya kokonyo kokonyo ngwingwingwi kokonyo kagala bitegeeza ki nange simanyi taata omulungi mwagala kokonyo nammwe abajja kokonyo gwe mwagala okakasa gwe baagala bijje tuwakayimba ekyamazima ddala bakuzibwa ensimba ejjaali tubefula omuti gw'omusanyuwaayeferiendeka abayise egosolidde waayo saawa ziri 11 tabuweeri nina gwe ndengedde aliko 2 simanyi kye bamulangirirako taata w'omukisa wabeera naye wekisiraani atunda ente n'agula embwa mwana mutuuke nina gwe nsaasidde tanafunayo n'omu muweeyo ate bano bayomba kakkana ne gw'olina taata mpulira balina kye basaba naye digi yasinga okimanya wamma dije basaba ki bano Onasulakote onaleta tunayakachieni uchadeke wange ate bano abaana bange balina obuzibu mu kubakyalira tajja kukyala ono kubabuuza sina byali kalowooza looni lowooza polotize okubanga byekutebagulibanga mulenzi bawaddeyo bawaddeyo weewaawo abaana bange basoma keya balina nedda abaana bange nabaweerera era bangi ku bo bafuna green caring alaba noono si byaddala topapagibemwasoma si byaddala just bya mikolo moli serious mama w'abaana waali wano mwefuge si byaddala ekyamazima ddala nkusiibule kubanga bingi mbikoze bojja nakulaze nti munju temuli kkubo nkuleetedde abaana bange bakubuuzizaako nkuwadde ebyokulya n'okunywa era obukadde bulungi teriza nkusiibule taata ekyamazima sisobola kuva wano nga nina ensonga eyandeese yerubereberi eri 24 nti siirye era siikole ki sinywenga sinayogera byantumiddwa mwana mulenzi kyogamba oli mutume dadi ndi mutume obwedda weererejjanga mmanyi nti gwe nnina ensonga era dadi nina ensonga eya munnabudu nayise nayo era dadi ensonga yo mbula mukatagga ensonga yange embula mukatagga mwana mulenzi kyoyagala okunsinnyako nti ensonga y'omwanyi ekyamazima mmwanyi kubanga mulimu n'omulamwa abange mukubira engalo ez'amaanyi kubanga oyo gwe nabuuza n'angamba nti si mmwanyi naye gera okumugoba naye gwe kubanga okitegedde
bakwaka yimba oba onojjirawo kubanga oli mu bandana ngenda kugira ku bigambo wadde feri endeka naye yakutetenkanya ekyamazima taata omulungi ensonga yandiise wano ya nnono ensonga ya ddiini era dadi bwemba njogerako ensonga eyo mbeera serious nawe proceed nga katogo katuuka takasiiriira wansi dadi kasiiriira waggulu katokota taata omulungi ensonga eyo bwemba njogerako kyokola kyenkola oba kyenkola kyokola taata omulungi bajakakasakabagoberera njakulira n'omwogezi akatukola kirabe dadi omulungi era mumalirivu nnyo ng'omukazi afumbirwa bodaboda olaba asamba peki nga terina kyemukozeabayombayomba ate ensonga yandeese mu mpyazo fumbizi lyo ekyamazima dadi yabuwangwa era mu kupengala ez'amaanyi n'akaluulu mwana mulenzi nno iriza kutegeeza nti ng'onsinya ku nsonga eyo era mumalirivu nga musimbu kubanga nawali omuliro akola ki kubanga ensonga gy'olese njiraba ddala nzitonga byenda kubanga n'owafikira asaba kunkata tumusalire kunkata taata olwo takola dduyiro akola ki naye nze ndi fiti ninga Museveni ati neera kyatukalakata paka 240 yatambula n'okutambula n'awalampa ensozi mwana mulenzi gusa ensonga taata ekyamazima ensonga endeese wano dadi nsaba kuzaalibwa nsaba kuzaalibwa makaga nagaffe nfuuka omwana nange kubanga azaala ow'obuwala dadi azaala n'ow'obulenzi era nga waliwo mumanyi wano nzijjako mwana mulenzi nti essimu ez'ennaku zino smartphone zibeera ne password olina password ekuggulira okuyingira kati kambuuza ono akasolya k'abakulu nze ndi wansi yali waggulu kiki nedda kabeere mutu gw'amasannyalaze bamuyiseeko solita kambuuze oli wakuterezanga lubaale tuula ku wansi kola kyenkola yobadde ki ng'osagaasagana alabika wa nuupu si ku mpaka ezo bamugoba ekalangala naga nti kati nnumbye esesi taata waliwo mumanyi wano yayisenga n'abasukoyadi n'abanjula era nga ffe twamukazaako senga bena benaleeta era kitange wanaaba atuuse wano ojja kuwulya engalo ez'amaanyi n'akaluulu taata ezimwaniriza kyomulindeko mwana mulenzi kubanga ogamba ono mwannyinaze n'abacubutu n'abanguya n'abagabula ate era n'abakola ki kitange gwenjogerako oyo bwekubanga nno bwebutyo guli mwana mulenzi tosogola kubanga omusima amala dadi nzire muyaka kiriza nkutegeeze nti bwolwa mu nnyama wadde supu yaliwola mwana mulenzi esamugula ziwe omulimu abeewo singa babadde bategeera embeera gy'oyiseemu alikuweredde engalo ez'amaanyi n'akalulu ak'akajanje kitange kanfune bwentuula wali mpulira nindiire essenga ema nno si byaliko emba kanfune wentuula senga Nebuzabuza nga boba mpita